okyalaba okwanjula n'embaga. Mugeno kwa nishimulu shabakanga mwe agasokera dala. Era mukukula wo fenga bakiriza tujaga matunyere ya kitafe nero mwana atenengo kutukufu. Kale no uloke mukulewo abakanga mwe. Bwemuna kulawo ate endongo esindogome. Hila bojiti ukawo matumazo okukulawo biveke bya eri osoko olumbeno ate nawe eri olumbeno mwesange eri maso. Yechiri mulinya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu ne tuddamu nti
Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga. Mutukuvu Mukama, tukusinza, tukusuuta, tukugulumiza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo. Twala nnyini okwebaza olw'abaana bo bano Eri ne Hilda mutusiza ekiseera kyabwe ky'okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Tukwebaza olw'essanyu eri abazadde n'abaana bano. Era Mukama waffe tukukowoola ofuge ne mu kifo kino era ne mu maka gaabwe. Basanyuse baaze ng'obulungi bwo n'ekisa kyo bwe biri. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Basebe ne banyemo nsaba buli omu. Chironje, no lo
kimeroda kwatira Hilda ne Eri namwe n'abakuŋŋaanye buli omu alina akaseera ak'enjawulo akalowooza ku bulamu ne bwe muyisizaamu abantu baffe abaliwo ate n'abatakyaliwo abasinga otuyisa mu kaseera ako ak'okulowooza ku bantu baffe be ba Golden Gates Choir. Golden Gates Choir mu mpembeera ate egende buterevu eri bannyini mukolo guno. Okyalaba okwanjula n'embaga.